buli abadde awagira Ajati Zuula, buli abadde awagira Ajati Zuula, ngenda kusabira essaala eno. Lwaki njikusabira? Kuba toli wa luganda lwe, toli mukwano gwe, tosomangako naye, toli muzadde we, tomulabangako before ngazze muguno omusango. Teriyo muntu abadde ku saidi ya Zuula nga yali alabyeko ku Zuula omwezi gumu emabega n'okweyongerayo ng'emisango teginnabaawo. Taliyo. Teri wa luganda lwa Zuula alabiseeko, teri mukwano gwa Zuula alabiseeko, teri yadde muzadde we. Yadde Zuula tayina muntu yenna wa luganda lwe yadde nti kale tukola ffenno batwakolako ffenno taliyo. Buli azze okuwolereza Zuula amulabidde mu kamera wano nojja oteeka ettoffaali lyo ku kuttibwa kw'omuntu ku bintu by'olabye obulungi. Omusango baagumanya ku olwo, omwana ku ssomero baamuyitumyayo ku olwo, omusango ku poliisi baaguloopa ku olwo, ate era n'okususpect baamukwata ku olwo. Ddala ogwo musango ki? N'oguloopa leero, buli kimu ne kikolebwa leero, omwana ku ssomero ne bamunona leero, era ne suspect n'akwatibwa leero, ng'ate omutuma mutabani wo. Naye gwe kyana gwe kivubuka gwe omusajja n'akusanga kitaawo yakusuulira nnyoko. Ku myaka 10 nakuze emyaka 13 n'ovaamu n'ofuuka omuntu. N'omusasulamu kya nnyoko kutuma poliisi mumukwate musibe bagende bamutugire kalabba. Naawe musaala eno oba ogenderemu gwe naye nedda. Ebyammwe bya family sijja biyingiramu. Naye ne Saala yazina enkwezenge. Ezajja obuzimu kamera zenyigire mu kutta omuntu nga tezirina kye zimanyi. Naye nga n'abooluganda ne maama wa Zuula abeera wali emakindi Zuula we yamuzimbira n'atajjaako yadde atambuleko ne Zuula ku kooti kale asirike busirisi abeeka ntalina kyayogera. Gwe nojja kwa buli mbwa ebadde erabikako mu kamera yamusanga wano. Zuula abadde atambula ng'ajja ku kooti naye nga n'abantu batambula nabo yabalabira ku social media nga tebamumanyi nga naye tabamanyi. Tamanyi na bigendererwa oba tiimu Haji yabasindika bamubege tamanyi. Naye Zuula n'obulwako yadde wo ne maama wo n'atajja na kale buli akuwagidde agenda afe ennaku nga teri kirwadde kimuluma wabula nnaku kubera naawe nkimanyi kyekigenda kyekizibu kyogenda oba nakyo ku nsi eno. Amazima gagenda kuhantinga ennaku ekulume. Nze nyinako jjajjange yazaala abaana abamu ne bafa. Omuzzukulu yali amwagala gwabeera naye emmoloka n'emutomera. Jjajja kyolaba yawangala mpaka ku myaka 98 nga talina muntu gwabeera naye. Mutabani we yali muntu tate mukazi we tamwagalirako ddala. Jjajja takyesobola. Jjajja nga yafa nnaku oli omukazi kuba yali mugumu. Yafa nnaku abasawo bagamba talina bulwadde wabula just mubiri guweddeyo. Kyolaba yafa nnaku. Ennaku eruma naye enkwezenge mmwe mugende mufe ennaku. Pozi ayagala obutafa nnaku mujje mwetonde. Empewo za Uganda eno zibakuŋŋaanya yonna gye muli. Buterevu omulungi andaba okyali kujjika media. Oyo nno ye mukulu Godfather. Essaala gyasabye sinungi eri tiimu etiimu yonna eya Ajati Zuula. Agiweereza essaala nno ebadde nkambwe nnyo nga bw'okiwulira naye nga mu butuufu essaala eyo buli awagira tiimu Ajati Zuula essaala efaanaganako bw'etyo ogisaana mu byaddala ogisaana kubanga omusajja babadde basobola omutta mu bintu ebitaliimu kubanga ogwo omusango bwe gumuka muvi definitely abeera wakuteekebwa kalabba. Omuntu akusibako ekisanga ekyo abeera nga akwagaliza okufa obufi. Kakati omusajja wabasabira bw'atyo mu butuufu aba mutuufu nnyo 10 ku kinnaakyo okubasabira essaala ezifaanaganako bwe zityo. Ekyewuunyisa nno bonna abawagira Ajati Zuula tebamanyi mazima. Amazima tebagamanyi. Tetumanyi na nsonga lwaki bali ku side eya Ajati Zuula naye nga bo side eyo bagamba gye bafiirako era gye baliko naye nga n'amazima tebagamanyi oba ddala Ajati Zuula awaayiriza Haji Ali ne bo bakulaga
bagumu nnyo ne ku ttiimu kwe bayimiridde naye nga essaala eyo yo ke batuulemu. Kambongere akatambi akalala n'oluvannyuma tweyongere maaso. Abange mwebale kusabira Haji kuva mu kkomera naye bannanga abaana ab'obuwala muswaza abaana ab'obuwala muyiga okukola. Bannanga abaana ab'obuwala mulekerawo ebyenfuna mu basajja muyiga okwekolerera. Nota future y'omwana wo olw'okuba oyagala ebyenfuna olinga mutunda y'obutunzi olw'okuba oyagala ebyobugagga mbozimba kalina ayayanira ebyobugagga gyozimba okuwaayira bala ekigambo ekinene bwekityo mbonde mu kuzimba kalina azimba kalina yekolerera ate bwe mumanyangako nti abaana bakuze mubajje mumaka gammwe gye mwafumbirwa mutwaleko ewasengaawo nennyina omuto bakulira eyo okusinga okweswaza mu nsi muno naawe wennyini maama waswadde. Buli lw'oyagala ennyo ssente manya olina obulamu bw'omuntu bw'otunda kati watunze bwa mwana wo. Bw'oba wali omanyi okkatira Haji ate wamwongedde ettitimu. Bannanga abaana ab'obuwala mweyiga okukola. Ffe bwe mulaba twefuga amataka tugaguze n'amayumba twagazimba. Tetulinga okulindirira abasajja kuno omulembe si gwa abasajja gwa abakyala. Abaana ab'obuwala babadde ki? Oswalira bwereere. Mujja kuŋŋamba nti nange ndi muzadde kiri ntuukako nedda ewange tekiriiyo kubanga mmanya bwenkotrolinga amaka gange. Bwe mmanya nti najja nzadde omwana atuuse mu myaka gino nina kukola bwenti ne bwenti siteekawo bikemo by'abasajja kubanga abasajja bo bamanyi buli kimu bikemo. Kaakati bwe yali anoonya ssente ate ettitimu ogiwadde balo okiraba muleke neefumbire nve ku baana ab'obuwala ab'ennaku zino abazinoonya mu bubi ne mu bulungi naye nga nze ŋŋamba kunoonya ssente abaana ab'obuwala so si kuzinoonya mbasa. Yes, buterevu ku mukutu Jika Media kwokyali kansubire ebigambo by'omukyalo oyo mu ganda wange andaba eyo obyewuliriddeko abadde brief nnyo naye nga ebigambo bye bya makulu nnyo nga bw'okiwulira akubiriza abawala abakyala abali eyo guno mulembe gwa kukola muyige okubeera nga mwekolerera muleme okukomekereza nga Ajati Zuula mu mbeera ey'okuswala mu mbeera ey'okwagala okutemula omuntu kubanga kino kye yakola Haji Ali tukigeraageranya n'okwagala okujjawo obulamu bw'omuntu. Omuntu akusibako omusango omunene capital offences bwe zityo olabirawo nti ddala kaba kaweddemu kuba singa gukukka mu V obeera ogendagenda kalaba oba siki okusibibwa emyaka egitaka wansi wa 3. Kwegamba omuntu akuteeka mu mbeera bwetyo omuntu akusibako omusango gufaanagana bwe gutyo atayawukana na muntu akwagaliza ntaana tayawukana na muntu akwagaliza kufa. Kansubira omukyala ye mumwerabiddeko abakubiriza nnyo okubeera nga mwanattu mwekolera okuwona okuswala nga bw'olaba Ajati Zuula essaawa eno bw'aswaddemu. Abasinga muyinza ogamba nti abantu bali musalira Ajati Zuula amusango naye ebigambo byazze ng'ayogera kuviira ddala Lulyalopa omusango ogwo ebigambo bye bizze nga abikubagana ng'olabira ddala mulimu akabuuza. Nze ekyasinga okunzibula amaaso mu nsonga zino z'ensonga ez'enjaga. Okimanyi oyo omusajja Haji Ali bamusibako n'ogw'okunywa enjaga n'amuwaayiriza mbu yanywa enjaga mbu era enjaga gye yanywa eyinza okuba nga ye yamuwaliriza okubeera nga akabasanya omwana Nisha. Ndowooza sitori y'enjaga mugijjukira naye ate ku kooti y'e Kajjansi ebyo bye eby'enjaga yabigoba nti era Haji yakeberebwa ne bakizuula nga Haji yali takozesa njaga. Kaakati nga tagikozesanga nga takozesanga na ku njaga. Kaakati yo omukyala bw'aba agamba nti Haji yali akozesa enjaga naye ne bakebera nga Haji takozesanga ku njaga. Kati gwawo oba olaba nga sitori eyo ekyagatta
kitegeeza byonna bya bulimba. Bw'aba yapanga ekintu ekyenjaga nga ddala tekiriyo nga kya buyaaye nga kya bufere, kyongera bwongezi kakasa nti nebiri ebirala byonna bye yali ayogera yali alimba bulimbi. Bw'okwata ne history gya embeera gyazze ayisaamu Haji yabagamba yamusibako mbuno ogw'obutujju, simanya ayagala kukola buyeekera mu ggwanga, awo ne balyoka bamukwata ne bakola ki, ne basiba. Era n'eyo Hajjati Zuula n'alya ssente eza Haji Ali okusobola okuva mu musango ogwo. Muganda wange, ebyo byonna bw'obigattagatta mu butuufu toyina nsonga lwaki oba obeera ku sayidi eya Hajjati Zuula, kubanga byonna biraga nti Hajjati Zuula mu mbeera yonna ebintu byali mukola bya buyaaye bya bulimba, era ng'alina n'ebibye bye yeenoonyeza ng'omuntu. Naye ng'ekyenjaga ekyo kyo kyazibula abantu bangi nnyo amaaso. Yalumiriza nnyo Haji Ali nti akozesa ebiragalalagala mbu era bye byamuleetera n'okubeera nga akabasanya Nisha. Kyokka bagenda okukola okunoonyereza n'okebera Haji nga takozesanga ku biragalalagala. Ekyo kyokka kikumala okuzibuka amaaso n'omanya nti ddala omukyalo ono alina byabala. Naawe amuwagira n'omuwagira nga weerekerayo. Ate kati bw'otunulira abakyala nga Bannaalongo Kitone, bw'otunulira abakyala nga Fifi the Queen, zino ensonga zo baziteekamu ntalo zaabwe nti balaba fulufiga ali ku sayidi eya Haji Ali, nabo ne bayingira mu nsonga zino nga bawagira Hajjati Zuula basobole okulwanyisa ani, basobole okulwanyisa fulufiga. Naye nga tewali nsonga y'amaanyi yabaleetera kubeera nga badda ku sayidi eya Hajjati Zuula. Ate nabo amazima mu mutima bagamanya omusajja yadde agenda fiira ebyobwereere, naye Katonda yasobodde okubeera nga mwanatu amutaasa. Era twongere omusabira n'omusango agugobebwe oba aguwangula, ate nga kisoboka, kubanga okuweebwa beyiro ku capital offences ekyo kiraga bulazi nti eyo first win, era 95% chances ziba waggulu nti omusango ogwo oba ojja guwangula, kuba egyo emisango tebagigabaako beyiro. Egyo emisango kizibu nnyo okugabako beyiro, era bagenda okugaba beyiro nga bakoze okunoonyereza nti owaayi yandiba ali mukomera naye nga ebimwogerwako si bituufu, era essaawa yonna gajja bamawulire malungi ng'omusango gugobeddwa oba nga Haji aguwangudde. Kale nnyongera okujjukiza nti obadde ku Jika Media, era nga gwe wenna atanaba kulabika nga osubscribinga, genda maaso subscribinge, olaikinge, okomentinge, ate era osharinge. Tewerabira kutandinga o notification bell yo, buterevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkutereddeyo video empya. Nakugamba wosanga kalango wonna toka skippinga, kubanga engeri gyonza okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino. Kwatawo mu kigalo, buterevu video ojja kubeera nga ugimperedde like. Mwe abatobera ebweru w'eggwanga kossana mmwe abatutera waka mu ggwanga Uganda, nyongera okwebaza timwebali nnyo, mwebalire ddala, temujjanga okwo. Omukama abampera ekyo kyennyini kyemusingira ddala okwagala. Kale munzikirize mberekereze, akuume atakumira mpeera. Mweraba.